nti Uhuru Kenyatta wabaddeyo ekisaawe ky'omupiira ekyako nedda yeeyambisiza okuziika Moi n'abawa wiiki 2 bakikole kuba no mu budget nga tekiyitamu bano babikuleetera omulundi gumu abakazi abagezi kye bakola bamuwa ssente za school fees ng'azikozesa ekirala kuba amanyi omwana n'atuula ewaka era ojja kuzikwata ozisasule kati bano beeyambisa buli kimu blackmail kakati bakugambye nti olugwe bano bwe bategedde balowa doctors ne bategeera nti bano babbye ssente millions za dola 7 ku coronavirus nabo bagambye naffe ab'omu byalo mutuwe ate oba abantu 10 mu bakalantines kitegeeza omusujja weeguliwa naye omanyi olugoye olwo ekyo kyebambala omanyi amaanyi sente zekigula $10 ate bw'okyambala ku makya tokiddamu kiro ani abireese bano ababbi abalowooza okubba bokka mbu bajja kulya bokka ani akulimba temujja kubba mwekka. You are inciting other people also to demand they are educated. The doctors not such a number does not exist. Temuyinza kulya $7 million. They are going to go on a strike. Kabushenga tayinza genda ng'alondamu basomesa bobeba abaabo be baleese best teachers nti abasomesa baleme kulya ku mudiri gwammwe abawolu. How? Nti because people fear the first lady ku sente. Nze nabagambira don't involve the first lady in politics. Why? Abo abasajja mu parliament nabo banoonya bakalambidde tebayisa kintu kyonna nga tebabawadde sente. 2 kati batuuse munabo mukwenaazaako enziro olwagikwateko kakati buli kijja bakikuba kyovola bantu noyo eri tumwine naye alinga bamafia reasoning ye. We've been having safe houses. Yes, sir. The issue is not having safe houses. Safe houses have been part of the police since independence. The essence of a safe house is separate criminals. Nti bwe batuula awamu bakola ki? Goloza lwaki abafumbo nga babakutte nga bano benda obusiru bwammwe nti omwana omuba mu mistreatinze ne muyola bakadde ne basiba bano mubalabirira mutwamututte ku poliisi n'olabenga labizira emitwe bwe mututte ku poliisi kakati bano mubasibye kati banani asigadde nga abalabizira zisejjembi. Why? Omusajja ayinza okumistreati era ebyo bye muyina ebyakajanja nze nalaba ewaffe abakazi abasajja bakubanga abakazi baabwe ab'embuto n'amusamba kakati mu kifo kyogenda okufuna proper treatment n'amukweka mu nju. They used to die. Kakati ffe nze mirundi ndakulya mu strict family nti omwana talinnya dirisa ozaala ababbi mwanta tula ku kino kakati tadoba neekuba olwaliro ne luzikira tetulina masannyalaze nga tewali abampa za munne okunaaba temulya nga temunaabye maaso bakojja bammwe bafa. Why? All the emphasis was not to produce a thief. Omusajja mwe temubimanya ebyomukyalo omusajja ewaffe yaleka omwana ng'amusibyeko ettaffaali ku kasolo n'agenda mu katale k'omubuulo yabba empuuta empuuta yegibaze yakirya gya misana kyaggulu kakati omwana bw'asituka afuke eddiba ne ligenda n'ettaffaali olugi bamenya lumenyi. Look at the essence. The man unlike you who praise yourselves for producing thieves, the man does not want to produce a thief. Mwabaina billion zemubbye nti within 2 days mubbye billion 10 within 2 days mukyabanja n'endala ezo muzijjawo. Omusajja ye nze mbeera mu kyalo genda mu kyalo bagambe nti njagala ejjinja erya kilo 3 olabe nga balirina afu kilo yemalawo ebintu ejjinja erya kilo 3 litunda balina ne sukali owalutundu ettaka lya Nanyonga nti amajaani agagulamu ze 2 bagateeka ku minzaani ne bateekawo ne sukali obujiko 10. Kakati gwe omwana ono bw'ayiwa sukaali owa bebi eyalwadde olukusense bamukuba okukamala atulugunya abaana atulugunya. No, disciplining spare the what law and kill the kid. Naye abaana toyina ky'omuyambi. You have not helped abaana bano tumuyina ky'obayambi sebbanga omugjeeyo osibye maama we n'ekitaawe bo bali baliwa. Twalina kampiringisa gye batwala abaana abalalu gundi yakolayo ono nga tebannamujja mu jjenda zonna yazikola omusajja oyo Bigirimaani
abaana abalalu bonna abalalu ab'amaanyi ewaka waliwo omwana atabuka olumu mu 834 twagenda mu nsiko bwe tutuuka mu nsiko ne bakuba omwana muganda embooko nfudde banzise bakoze batya ne bagaa nti batulugunya abaganda mumuwulira omwana gwe bakuba era yafa in the morning tubuuza in charge omwana oyo gwe bakubi yagamba twabagaana okutambula okugenda e Kampala because in the process of going to Kampala bakukwatire notuleetera abalabe ne basanyawo enkambi high discipline ya Museveni mu nkambi eyamuyamba Analeke Kayiira eyaleetanga bamalaya ne bayinfulatinga barakisizi 2 omwana yali akutta omwana wa nannyini kibira omuwala wa nannyini kibira nga amurepinze what if tuli mu kibira mwe twekwese omwana ono arepinze owa nannyini kibira what happens nannyini kibira asobola okuloopa mwena ne mufa olw'omwana gundi ate basoma akatabo ka President Museveni akuga nti bafuna obuzibu erweru abasajja balwanira mu bbaala abanyankole ne batta omusajja omuganda muhwezi naleeta ebyaluya nti they killed under the influence of beer. President yabuuza nti omwenge bakukwase mundu butta abantu babatta Museveni agamba twatunuulira nga bwe tutabatta bajja tuga tuli tribal noli nawandagaza amasasi mu bantu nekisirika nagula abamawulire ate kalemire naga nti muleme kusoomooza gweyabukanana nawa ne Musafadirisi yagenda mu nyendo naga nti mwe basiviliya nimbagamba watidde omujaasi omu mufa lusambu kalemire kinala byayogera stop provoking gun no era waliwo omusajja baali bamuyita Lieutenant Kanyani yatta omuntu ne bamuvunana mu kooti naga nti yankubye ekikonde yali mujaasi wa Amini yankuba ekikonde roketi we yankuba. When you have a gun, a lethal weapon, that's why bakwata buggo bajjeno. Once you are provoked, nti naye basiviliani be balina ogira nti I respect that spokesperson. First of all, is humble. Tabuguma takola ki ne bwe kyatuuse ku kuwagira abakuba, and that's why the army has the discipline of the army is deteriorating. Kill a civilian, you are killed. Kati bakuba amasasi bagawandagaza. Why? Amagye bagajjeko amaanyi. Museveni eyawe yali akulatidde abantu. Tabale budakiikemu. Oyina kino kyogambye nti bamafia batukeesa ne beefunza n'obulimu bw'abantu abaki. Bagenda kuleeta emmoloka za tondeka. Ezo teziriiyo. First of all, instead ekyo nekiwandika 214 ne muga Museveni bamusudde. Radio don't tokwata boda z'abaana. Boda bazireeta wano ne revenue nezijjako omusolo enkya ne muzikwata. Boda tebeerangako yakutambuza abasaabaze. Boda ino omusaabaze wakwata. Boda bwe gituula omukazi atuula ku boda amateeka gamulagira nga wajjini. Olobasite zikole zine zigenda. Ati zikola wa bakwembu 10 nga zisombaani. Kyebaagala kitakavamuyuyiza kisiru waliwo omukazi yazireese n'ajoga abanna abafukira. Ennyanja mugikutte mugobyeyo abavubi. Enyama mugambye mbwe erimu omutwe abakenjaje babula emirimu. Muleese kalantiini mufune ssente kunteza abannamu abagula eddagala. Kaakati n'abali mu takisi mubajjeemu. Musigadde kubba ki? Once you burn a nearby bush, the snakes sneak into your house. Tubabuulidde naye Nuwa yali abajja ekyombo nga bamusekerera. In fact, ebitabo by'Abayudaaya bikugamba. Mustafa Mayambala abadde wa taxi yakiwagidde. Okuwulira Mustafa Mayambala yasulanga mu kyoloni. Omukulembeze w'enkya. Mustafa Mayambala kankubulire singa abataxi baali bagezi. Mustafa Mayambala sikuokwata. Taina mmotoka tagulanga na kumpiira kwa mmotoka. Kati mwabali mu transport musirise. Lulabo bulwale. Nze njagala nnyo bakuname bavueyo. Nze njagala nnyo buli kamu bakabbe ennyanja bagibbe. People will have cause. Kubanga ekikyabayambye okubba abantu. They are gullible. Abantu bali gullible. 2. Babadde babba ssente za gavumenti. 3. Abantu bagumire ku Museveni. Ndedde twagala nnyo bakuname buli wamu babbewo. Ffe mu Baganda you friend. 3 got.
tetutatimba atalina kyakoze tumusuulira tule y'amagi tumusuulira embuzi nakuta kati bano kabajoge buli muntu yonna bagunye ekinabakwatako kijja bakwata omukulembeze w'enkya ndize nwane unavutamala emirundi nze kamunye zange empya nzitunda ejjuku ate zigenda kukola naye gwe omusiru gwe bagenda okusuula ekajjansi ate olinye ne baasi ng'osasula emirundi ebiri nga nze nkayana naabo abasiru programu yaffe olunaku olwaliro njagala baffe obutwa ate mbasembereza egiraasa ewa katabo katakakano adjusting the trap abenrm mwali kasomye nti ekibiina gye mukitwala mu mulongolongo era ngenda kuwako sekretary geno obutabo butaano nabawandikira ekitabo understanding mafia naye butabo bwa busoma tolina kwolabawo kati waliwo wawandiika ne kagwerawo nkugambye genda mu bookshop nze ne baba bambega be babugula omanyitira obutabo bwange tebuliko price why njagala ideas zange zokka kutambula program omukulembeze w'enkya bwe tebwetambudde nomukuna butamale mirundi mutabani ne mole sinamange muwa ku ssente okubazaalira omusajja omugezi nekitange mwagala nnyo kitange ava mu famire engezi tuli bagezi n'awasa omukazi omugezi oinayo mufaatha kakati gwe ng'okubira essimu kakati onkubira essimu obba akataala kange nga nkuba tula essasi weeraba mu programu yaffe enaku lwaliro bwetu nate bwegenze siba bulungi weeraba